waliwo n'akasonga akalala jjajja bamweyana. Waliwo omulenzi ono gwe bayita Alimpa yazzeeko wano n'aŋŋamba Mukunja njagala kwetondera jjajja, njagala kwetondera Hassan Ndugga oyo, naye mpulira nti ano mufeesi nga bingi bye baŋŋambye ne ŋŋamba nja kukubira ku ssimu. Export TV to the world. Abasebo ne banyaba abantu abo olunaku lwa leero ng'enteekateeka bwe zaali. Ronald Alimpa abadde alina osisinkana maama we e Masaka agezeko mwetondera mu lujjudde kuba abasinga mugamba tamwetonderanga era tetwalaba oba yavuma oba teyavuma twagala akole ki yeetonde naye twagenza olaba nga tetuyinza sooka n'awuuza oweewala nga waliwo n'ali okuki okumpi ali mu kibuga abungeeta nga si mulala ye Hassan Ndugga n'omukulu nga mukambwe Mukunja. Alimpa yakola ki Hassan? Embwa mukambu walidde tekiraga kumanya bibadde bitya. Agambye nedda sebo ayagala tukolena appointment aganye omumiyewo era ate nga Alimpa abadde asitusa agenda afukamira mwetondere. Agala appointment leeta ndozaadu alaka alina n'offisi mwatuula. Hassan Ndugga Alimpa yonna yakola ki Hassan Ndugga? Hassan Ndugga jjukira eyo show Alimpa gye bafunirako akisi. Naye lwaki sikubira Hassan Ndugga? Hassan Ndugga yabayamba. Who is for the having a number ya Hassan Ndugga? Olina enamba ya Hassan Ndugga? Hassan Ndugga yabayamba okubajja eyo okubaleeta emulago mu kimotoka kye. Kuba yaabwe gye baalimu yali esaaniyewo. Gundi Frank agisomera awo. Emmotoka y'Abalimpa yali ezikiriddeyo neeweddeyo. Ebyo byaggwa tebiri ggwa. Ati ye yabayamba naye alayika tebamusiima kimala. Bomusiima bamale mukomba bigere. Omuntu akuyambye n'akutaasa obulamu. Notamu appreciating akuba ogamba kati Alimpa ebbanga lyonna abadde ku kitanda yaddamu n'omenyeka n'amenyeka yandi mu appreciating za ayimba ne ku kitanda wali osobola okisiima ku kitanda obeerawo n'ogamba omuntu nti bannaayo no yakola ettaffaali anti omuntu watuuka ku level esituka n'agamba kanji gye nfukamire nkwetondere kitegeeza aba akkiriza ensobi zonna ze yita mitendera tongwako otendera ki tongwako following a protocol. Hassan Ndugga alina protocol. Hey, you have to observe the protocol. Wamukubireko oba olina enamba. Somera enamba ya Hassan oba ogirina. Naye nga nze nnyinza omuwagira erudda. 07 togisoma nyandu we bagiwulira baserebu tebagala kugaba namba zaabwe. Ogisoma wano oba tonnamukubiranga bamuyisizaamu dde eggaali. Bamukubira kati ani yagabye enamba yange bw'ati 62 naye ogenda mugamba otya kuba njijukira lumu yakuyisaamu k'eggaali. Mpozi nange yantusaamu eggaali ate nze nali mukoze eki. Weyogerera ebyobuwangwa noyogerera federation. N'ogamba ekyabasa obwavu busamize. Kati Hassan Ndugga byasamira. Muyimbi musamize. Muyimbi ayimba apromoting ennono. Kisoboka. Tulina Omukunja subscribing nga commenting ato sharing nze omwana soda. Nebaza abantu bambi abakoze challenge za Alimpa Ronald akayimba bakayita wansi wekali awo. Wansi wa. Kale wangamba nga asaaga ni ate tewewaana. Kutisanze kwewaana. Tewewaana. Kankubira Hassan. Wera mbadde nyiza obutabyogera. Bandi mweba. WhatsApp okay. Can you for the reading? Mwandi nonyeza enamba ya Ndugga eriko. Enamba endala eriko. Regino nagwabe. Yese mayo banakwata mpozi nga talina iyo. Ajja kungwata nze share. Hassan Ndugga katumufune wano. Wagenda nova n'oyogera ku bya federation. Nagamba ono Mukunja. Nayogera ku byabasamize yebyamutaba. Ati wagamba ekya segundi mwavu afudde mwavu. Ate yafalina. Ng'olaga nti buli ali mu nnono mwavu. Gw'omanye ennyimba Baby Dolls yakuba okufanga apangisa. Oyagagamba nti buli ali mu nnono mwavu. Ebyo ebintu byabuwaza mwavu. Mama Fina mwavu. Ate muyimbi. Oba osazeewo okusamira okuyimba kuleke. Nkweyo omuyimbi omusamize nga mugagga. Mwogere. Nga talina era mba sina muyimbi nga sina kanisa mwenkulaba. Ni mwogere teweekolooye. Muyimbi kyomusamize. Yandisabe wano.
yangu tolwa otumukubire Ako. gundi jamikali tyana yokusamira yekwamusuula eddalo Hassan Ndugga. baby dewe yagenze kufa waliwo abayimbi ab'ebyobuwangwa waliwo no gundi kivuuka yayimba n'okuyimba yayimba akaalo ka Buganda gundi kadda toleeta bayimbi betutamanyi nyimba zaabwe omumanyi akaalo ka Buganda akadda semumanyi akaalo kaliko nannyiniko semumanyi anti tomanyi bayimbi b'ennono mujja Nandujja sinaye talimu ennono Nandujja talimu oluyimbe Nandujja si muyimbi muzinyi w'amazina naye ng'embeera eriwo ya Alimpa mukunja yo eno suggestion y'ogenda ewa maama wa Alimpa gwe yaleese waleeseyo yaki anti abantu mu comment section okuva we nateekayo Alimpa Ronald abantu bo beemulugunya nti Alimpa tebagenda musonyiwa yavuma maama we mbw ate mu Buganda maama tavumwa abanga Katonda omuzadde ekitegedde nti nze ne ŋŋamba Hassan Ndugga towakana n'abantu abantu bano ye bafa Alimpa nemugamba towakana n'abantu genda tugende ofukamire weetondere maama na buli gwe wasobya tojja beetondera bamalayo naye at least can you for the writing of 0753 mpandikirako kwenda oligisomako essimu just one you can for the giving me of the phone simu kyeno gye mumpadde bannange bakopol simu bubi naye nedde tegiganye eriko eriko ne solo teepu simu nga zaagwa bbeeyi agikwadde essimu zaagwa bbeeyi obeera otya n'essimu efaanana bweti naye nga yeeyo kino kyemaye eno ntuufu so MTN. buli omu abeeko MTN naye time kantekeke kangirewo wagenza olaba nga bannayuganda togenda balekera kyekwaso okwetonda ofukamira n'ogamba maama nsonyiwa olowooza kikwe olowooza ovaako ensigo naye okwo okwetonda kuba kwa ddala okukake anti kyetaaga omuntu neetonda ng'akijja ku mutima gwe nga tasose kuba advice kati tumuggyemu omutima ekiteeza yetali wiringi kwetonda no ekyewuunyisa Alimpa ali mu enkolagana ye nennyina olutalo terwava wakati wa Alimpa na maama we lwava wa mukazi wa Alimpa na maama wa Alimpa nyazaala n'omwana ebyenseenene maama yali ayagala amounting maama yali ayagala alina bye yali yeetaaga ku kitanda awo n'omujjanjabi yali ayagala abeera ku mutabani we musango anti kati bwe baba bafuna obutakkaanya be basoose ffenna newaffe eriyo obutakkaanya tugula eddakiika ezikuba wonna tomala gakuba maze ogula oguze sente ozeese sente nze nkubisa ssente sikubisa ddakiika soda walimiramu embeera z'ekyavu ate si musango fe abakekkereza fe abakulaakulana ovuga mmotoka ki ku kibuga gwe bagamba emmotoka ze ssente yaguwa gwe tukubira Hassan ngule za bbiri agula za 1000 tulaba obwavu abakekkereza abakekkereza obadde tokamanyi bumanya naye olunaku lwamadduka ga kabaka awo tugenda genda oleka otya n'omujuzi emabbali now can you for the reading 07 ensonga togyogera sebo tuyambe kale katuwulizeko ku Hassan Ndugga ono so ne Masaka we nadengezo yimba mu Easter twabadde n'abalabe mu pepeya ayampisa n'abadde maye agenda kukwata n'ettaayi antya nakunya nakuye nnyo yagamba nze abasamize bantya muntu ow'amayembe ateggwa wenjaga nyowa nebe ewulikika bulungi etujja giwulira Ndugga alina okuba nga mwogezi ayogera nnyo oba ali mu kunyeenya nsaasi musamize muyimba obuwangwa apromotinga bupromoting naye nga musajja muyimba alina no n'ekivume e Masaka alina concert e Masaka eyo oba mu Gwokutaano ogenda genda nze ndi musamize si kyabasamize nkulamusizaako dadi dadi ono omukunji atasera mbadde njagalako ku papa Hassan Ndugga dadiyo
Nkulamusiza jjajja bamweya Hassan Ndugga. Bweza jjajja. Ndi Makindye taata ku kitebe wano. Anti twesanga luliye Masaka n'oŋŋamba Mukunja twenoonyeko twenoonye ne ŋŋamba kale nange nja kunoonya taata. Wamme ekivvulu mpozzi ekivvulu kyaddi. Ya nkitegeera jjajja. Waliwo n'akasonga akalala jjajja bamweyana. Waliwo omulenzi ono gwe bayita Alimpa yazzeeko wano n'aŋŋamba Mukunja njagala kwetondera jjajja, njagala kwetondera Hassan Ndugga oyo naye mpulira nti ano mufeesinga bingi bye baŋŋambye ne ŋŋamba nja kukubira ku ssimu. Ye jjajja. Kuba nange nabadde natidde okusinziira ku bye nnalaba ne muga mwana omusajja oyo yakununulanga obulamu bugenda n'avulubana omusaayi ng'abataasa muwone ebyabaawo wano. Ekikolimo tekiwona. Okay, bamweyana. Kale neyanza nnyo Hassan Ndugga kale ku lwokubiri ka nja kigatta tukwatagane. Kankwagaliza olugendo olulungi. Alimpa yakola. Alimpa omusajja yali Hassan Ndugga yali ali ku stage ng'azze kuyimba. Kati baali bataddeyo oluyimba lwa Hassan Ndugga then abaali ku Alimpa ne bamuvuga mu kagaali ne bamutuuza ku stage. Kati abantu bwe baalaba Alimpa ne bakubira nnyo Alimpa enduulu nga tebannalaba Hassan. Okategedde kati omusango bagwana. Omusango manyi engeri gesiriroya. Soko kozesa omuntu ogwo golooza oba mugezi oba munafu. Kwe yasitula Alimpa n'amuteeka ku stage ko yali mulema. N'omulema ani alina omusango. Lwaki tetukizaayo mayina Bobi Wine waliwo yabeera open nadda mu kooti y'abantu. Katabuka yagamba omusango tuguziza mu kooti y'abaki. Anti kati wano tuliwo kati awo tukibuuze let me for the tonfukira kizibu. Let me for the telling you the truth. Omanyi lwaki gwe gwentadde wano? Kuba oyinza okuba olina ekyenjawulo ky'olina ku bali abalala abali eri. Nze taata wa Alimpa Ronald omuyambako nakoze musango. Tuli ku nsonga. Tukizze eri abawagizi bafaanizi kati eyasitula. Omusango guli waani? Guli wa Hassan Ndugga, guli wa Ronald Alimpa, guli wa bano abaleeta Alimpa ku stage ng'ate bakubye luyimba lwono yalina okudda ku stage. Awo abantu baba batuyambira endooliito ziggwe. Mukunja bw'oyamba omuntu gwe nga gwe oba osuubira ki? Nze ebiseera ebisinga mu kuyamba abantu nsuubira ssanyu. Nze buli wendaba omuntu ng'ava mu mbeera emu gy'ali ku point A n'adda ku B mpulira essanyu ku mutima. Kuba nga naawe wosanyuka ng'oba ofunye ssente oba nga weegasse oba ng'onywedde bbiya oba ng'okoze ekinza ebintu ebimpa essanyu. Kasita ndaba omuntu ne waaba yeetaaga mmere kyakulya buli bwekiti tosuubirwayo kusiimwa nga nina obusobozi n'enkimuwa ne mulaba ng'alya ng'asanyuse essanyu lyange. Toyagala kusiimwa. Kati onsiime wonsiima nfune ki? Kubanga tonatuuka ku stage obutakkaanya oba akabasa oba emberebezi weetandikira wano mu nkwatagana nga bali mu ddwaliro ne Hassan Ndugga. Kubanze mu kuziika oli omukyala Lady Grace naliyo
era Hassan Ndugga akolayo effujjo ly'amaanyi Mm. kuba yatuukayo nga balina balokole omulamu ne bagamba tuguteeke mu nnyumba tuli balokole ebyo byetutaagala n'akola olutalo lw'amaanyi okakana ng'omulambo abasinza amaanyi agufumiza ayagutaddewa wabweru. Ebiseera ebisinga teyakola ffujjo Hassan Ndugga, Anti tewali kino abantu balina kukimanya. Si kyekituufu naye ate yekiriwo. Buli wozaala omwana n'afuuka serebu tabawwo. Are you for the getting? naye tava ku nnono nga naye bw'ayimba nti tudde ku nnono. Now let me for the telling you. Buli wozaala omwana nze ondaba wano bwe nfiira wano famire yange waliwo ne bye bagigaana babaga bulijjo tetubalaba. Okitegeera? N'okubamanya tuyinza okuba tetubamanyi nakubamanya. Okitegeera kati we bajja kuobwa obudde ojjasanga abantu nga wa attention Spice Diana. Kuba gwe abantu gwe bandaba naye Suuna Beni mwe basoda ba King Saha. Okitegeera? Bashiba. Okitegeera? Kati nze wenfe essaawa eno okimanyi King Shiba alina sennene ku mulambo gwange. Atandika ati. Asobola obbagamba nti kino kibeere bwe kiti ne bamuwulira osenga famire yange. Omanya nga ke yagenzeeko eyo gyali sobola owase. No, let me for the telling you. Radio Moze we yafa. Aba famire yo walabaani. Naye olowooza tebaliyo. Omuntu buli waba serebu n'afa omulambo amaanyi embuyaga y'ensi eno weevu eno editamininga nnyo biki ebirina okukolebwa. Era otunuulira bangi abafa nga basiraamu weevu n'egamba taziikibwa leero. Ya bangi ne wabunga naye ng'ate omusiraamu omukulu tolina ssula. Naye olowooza abasiraamu baba shaliya leba yaweddewo. Kitegeeza omuntu waafuuka serebu bingi ebikyuka. Kaakati Hassan Ndugga we yajja ku mulambo gwa Grace byonna bye yateekawo ng'alina owulirizibwa n'osinga ate famire ya Grace. Faaza Gunda alina akantu ke yagamba baserebu mukolere obulambo bwonna. Lady Grace we yafiira almost yali aswaviira w'abazadde be. Ng'ebyo ebitiibwa bye ebyobwasita byo oba tobiteekedde olina okukkakkana n'ofolowinga ennyumba eno akasolya mw'ofuluma. Yagamba baserebu naye yali yagamba abantu bonna. Ntegeerekese akategedde akubira mukama engalo ez'amaanyi. Ne bw'oba okola ki, ne bw'oba osima toyi, ne bw'oba okola ki, buli omu mu kyokola kolerera akalambo. Anti bw'oba sita ng'okimanyi ensi egenda kukuyaayaanira lwaki teweetekeratekera otutaawere mateeka kati gwe ngaana eno ne tujja wano eno omuzadde otalinza tuweerawo mateeka. Teri atayagala kweteekerateekera yekitukeeza ffenna ne tukola. Naye mu kukola ennyo Katonda era akeera n'agamba gwe tojja va na ssente n'ofa ng'oli mwavu. Naye ng'ofudde oli mwavu buli lunaku obadde okeera kukola. Gwe tolabayo abagana n'onywa omwenge ne bagamba gwavuwaza naye ng'ataapangisa n'omugamba yeguba gwavuwaza gwe togunywa lwaki gwavuwaza. Naye okimanyi waliwo abagunywa nga bavuga zibbima be basitudde ebizimbe e Kampala kyokka ate abatagunywa. Era mu luyimba lwange olupya oluli mu studio lwe tuli okumaliriza kade for nanduleta nayimbye ku issue eyo. Onywa omwenge ate nze sinywa mwenge weewuunya. Olina ebizimbe mu kibuga. Sirina. Mukunja wumba ensonga ya Alimpa kiri kye wayogedde wazije idea ogamba nti agende yeetonderetondera abantu abo bonna. Kya mukisa mulungi Hassan Ndugga amaze n'akkiriza walabika wali bubadde busungu oba bamwapulookinze bubi oba bamutuukiridde bubi. So kati nze mukama ansaasidde ambadde ekisa nti ate wenjogedde naye ku ssimu akkiriza n'angamba ku lwokubiri wemba nziza okumiitinga Alimpa muyite twogere. Naye mukama ate era nange mwebaza kati nze ani Hassan Ndugga aleeta abasajja abakulu bwe batyo bazze bannoonya kafenyere waabwe nebeerera mu buyaga bwange. Alimpa mwana muto. So kati Hassan Ndugga ye muzeeyi. So Hassan Ndugga ku lunaku olwokubiri tusabe Katonda atuwe bulamu. Alimpa Ronald afukamire yeetondera Hassan Ndugga. Ekikulu si kuba nti yamusobya, ekikulu kuba Hassan Ndugga akyogedde n'agamba ekikolimo teri yadde pasita yadde musamize. Olina kufukamira n'ogamba gwe wasobya nti yowafu. Ekyo kyokka bw'akyogedde n'enkakasa nti alina obunyiivu ku mutima. So alina obusungu bungi. Tusabe Alimpa ajje mu meeting. Alimpa waagaana okufukamira n'oluyimba lwenze ndusasaayo.
Iyo of kamere yitondera omusajja amavivi lwaki oba oteekawo condition nedda ssebo nange siba Nagume. nabagume yetondera omusajja ekyo kiggwe n'abalala anti kati gwe kyonomanya Alimpa we yeetondera Hassan Ndugga waliwo abantu abalala nga 3 oba 5 oba mutwala bagenda omusonyiwa bye baali bamunyigira baddayi hadi bandugga ya n'ekiro akabonero ka bwetoowaze okategedde kulaga nti okakkanye weemenye then etuvaawo agende ne maama we kyekimu Masaka waaveeyo nabadde munyonyoddemu ne mugamba kikola amakulu banno be wafa abaafa nga muli mwenna mu mmotoka gendayo okwo ku bijja genda olabe ku bantu embeera ewaka ababala eyo gye baabaziika omulaba abantu bamuyita fireman babaali bamwitaani waliwo neyayimba wakayiga akayimba alimpeera amazzi ga bowa oyo mulamu kamulegeya oyo kojjaawe gyali mulamu oli it's either fireman bwerinnya liriweeriva teyafa oyo yafa naye yali muyimbi oba yaliwo eyo nga Busoga babiri be baafa we bati kati waliwo kaawonawo bamuyitaani yawonawo oba erinnya liri awo kasabo bemanyi kubanga banno bwe baba baafa gwe noowona gendayo balambuleko genda olabe ku bantu n'oba tolimye ku bijja ensobe enzikiriza yetemukkiriza genda ku bijja kuba olwedda Alimpa baamutemako dde ekigambo nti yalina enkima kati ayinza okgenda ku malaalo ne bagamba ze simbawo ddagala naye ekyo tekimuggyako ye nga ye ogendawo n'olaba ku bantu abo aze tribute bakiyita ndooza tribute mu luso ng'akabonero akakungubaga naye kati okuva we yatereera ddala okuva yava ku kitanda kati tetuli mu mwaka yatereera n'atambula namu ate n'addamu n'amenyeka era abamu bagamba ndowooza omuzimu gwa Grace abamu bagamba lyali ggume ayagala alabiseemu nkaawo abaana ne bamulaga nti gwe wa nothing tukuddamu ne tukumenya tukola ndowooza ayagala nange obuntu wamu obwo muwomerwa ennyo n'alaba ng'asobola ositula emmotoka buntu obwo nno tebulina nnyo ttabbo just abantu be bawagala okusiga ekifaananyi ekikyamu naye nga just tusabe Katonda omulungi byonna bitambule bulungi eyo ekintu ekyo kiggwe nti Mukama waba yamuwadde akayimba nga kali kutambula bulungi then naye mwennyini akozesa eyo chance tuwulira bingi ebiri ku Alimpa nti zaagatta ali addicted gwe wamulabyeko physically osobola otusiigira kifaananyi kiggwa Alimpa omaye bw'oyogera n'omuntu osobola omusoma engeri gy'ayogeramu n'ebikolwa bye n'otegeera kyali gwe ebbanga lyewamazeeko naye Alimpa mulamu mulalu ali addicted to something tasobola kudda ngulu yetegerera bamutegerera ebintu ng'ebyo Alimpa Ronald we namulabyeko physically ekyo kyennyini embeera ze tannagwa nnyo ddalu ogamba tannagwa nnyo kitegeeza mugwira embeera yamukuba bukubi n'ekirala yafuna depression olw'ebyo ebyamusuubizibwa nga yafuna pressure y'amaanyi nga ali ku kitanda baamuteekako pressure nnene ebigambo ne byogerwa bingi jjukira maama Fina naye yali amusuubiza bingi omugulira emmotoka empya omukolera ennyimba ne ssente enkalu ku nkomerero maama Fina ne yeekyanga n'agamba kewavumye maama wo sikyabikuwadde nkugobye then ekyo okigattako nti maama Fina okuvayo mu mawulire n'agamba nkugobye wabaawo n'abalala abadde agambe enkya nja muteerako 5 enkya nja muteerako 10 ne beekuba kati ono wajja mu mawulire n'agamba wavumye maama wo sina kye ngenda kuwa n'abaana bonna mwe bakola ki abaabayiye kati eyo yokka depression okuleetera depression nawe yabisoma oli Uganda tubonera nina okutereeza kuba oli Uganda oyinza osanga avudde n'okyogere olumanyi naye ffenna tubonerabonera wano kyesinga okumanyako amazima gakuluma singa obadde bweru kale kkiriza kanoko ka depression yes nkitegedde nekyenjogedde era kituufu ogambe depression ate kitegeeza ki simanyi tekiri nayo depression tekiri ekigambo kiri depression ate nze mbadde nze sitegeeza gwe kyobadde oyogera ekikyo kitegeeza ki depression kwe kubeera awo oba like n'okubwa nnyo embeera nekkuba nogwamu n'essuubi n'oba nga ali disappointed omuntu alinga talina ssuubi aliobadde otegeeza ki depression
ntegeeza kintu kirala kikyanti kitugambe sekitegeera gwe genda osome oba tewasomanga tobimanyi ate nze kitegeeza makale kale maliriza ensonga yo Alimpa singa obadde wasoma nakyo wandibadde omanyi otegeera obanga tomanyi tali depressed ali depressed nakyo tukijjeewo ali depressed Alimpa wamulaba nga ali depressed yogera oluzungu bibagambe byonna byembadde ngenda tali depressed bw'otunatunamu ali depressed okola ntondo bibagambe mu luzungu Alimpa interview tukola ya luzungu ya Luganda tuli ku BBUBC sagadde onyigire bubi tonyiga kakkana kyemanyi oluzungu tolumanyi niye weetaaga oyiga anti nange neŋŋambye walumanyi lubagambe gwakireeseemu nogamba nedda kola bwoti genda mu maaso kyangu nnyo okwogera mu luzungu gabugambye Alimpa was depressed yes genda mu maaso naye gwe bwogamba depressed what does it mean bagamba oluzungu lw'olutuufu kale luweddeko mali tugende mu Luganda was depressed tumalirize nekyo kiveeyo tugende ku birala Alimpa was depressed makerere graduate kasita gwe tewalinnya nayoko naye nemuna ndi mumativu nnyo nno mune tewalinnyayo siina gwe yadde olinnyayoko naye akazungu kawoomu kati nedda munaye sisobola kugaba bintu bya kisiru mu bantu ngadde saalinyako munaye oluzungu lwo kasita otambuza kigere n'oluzungu kalitabyo kibuddeko yogera genda mu maaso ne interview ya luzungu ate naffe twasoma abasoma mwogere n'ensi nokimanyi kasita kyebagamba obutasoma buluma bukulu manyi oluzungu nze nsirise bikomyawo mukama abakuumi nkunja simanyi luzungu kati kyogere kigambo kituufu nnyo maliriza ensonga ogiwumbewumbe tugenda bimpeddeko kola interview ey'oluzungu nze ngivuddemu abooluganda tulina kyetuwogera mukumi agataliiko nfuufu katulinda bukedde tv agataliiko nfuufu bukedde banyanike bukedde banyanike mwe mubeere ku NTV NBS UBC CNN nye UBC na program omusajja abadde atunnyonnyola embeera ya Alimpa naye ndowooza nga bw'omanyi ebituufu biruma naawe ali gy'oli alaba interview subscribing commenting osharing akayimba bakayita wansi by the way mukunyono yennyini lwakola ntondo y'omu ku nsonga lwaki akayimba katambudde ne katuuka mu bannayuganda naawe okawulira katannakawulirako osobola n'okanoonyaako ku TikTok akawunti ya Mukunja kwe kali kanyuvu bulungi nnyo subscribing commenting osharing nze omwana soda ne munnange simanyi luzungu ne mutaasoma munnange n'ataasoma eki kya Luganda mukunja ne munnange ya luzungu kola ebintu byo mubeere bulungi mweraba Export TV to the world.